All right. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, a straight out Aromatic Entertainment. Mbaniriza nnyo okubeera nga kwemuli, mwebale nnyo okusubscribinga, okulikinga, okucommentinga, n'okola buli kimu oba oli awo ekirungi. Nkoledde wano olunaku olwaleero Aromatic Entertainment erina kyentumye okujja bagamba, naye ng'oba oli awo n'abasinga mwamaze dde okirabako ku social media platforms za Aromatic Entertainment. Abatannakirabako wendi wano kubeera nga nkibategeeza, naye nga sinnakibategeeza njagala osooka otunuulire ka art piece kano kalungi nnyo, kali very unique. Bw'okatunuulira, my god, buno bwana bwali buva ku luzzi ne busanga omwami n'abuwa sweet. Bwe yabuwa sweet ne bumunuuna, kati oluvannyuma lw'okunuuna sweet lyerina essanyu lyolaba, the smiles zolaba wano. Every young person, every children bw'oba muwadde ekintu ekimusanyusizza asanyuka. Kati buli busatu kyobulaba, buli busatu they are three, buli very happy okubeera ng'ate bumaze okunuuna sweet. Art piece eno nno gyolaba, ekifaananyi kino si kikube na kamera nga bw'onoosanga abaana nga bali awo n'obakuba ekifaananyi, nga bw'onoosanga abantu nga bali awo n'obakuba ne kamera oba n'essimu oba each and everything. Kino ekifaananyi kisiige na ngalo. Art piece ngalo, kukwata langi ez'enjawulo n'otandika okuyisaako n'okuba, kisiige na ngalo. Tuli ku National Theatre wano, abiri ku National. Waliwo ebifaananyi bingi nnyo. Waliwo for example wali eri osobola okulaba eri empologoma yiri waliwo eri, osobola okulaba omukyalo oli ali wali. Anyway, ebitujja bigendamu. Nenga nze Morris Jordan Kawesa okubeera ddala mu Aromatic Entertainment. Ennaku olwaleero njagala okukujjukiza nti ennaku z'omwezi 7 omwezi wa 12 omwaka 2025. Kitegeeza ki? Tubulako ennaku ntono nnyo okubeera nga tutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Maama Maria saawa zino ali mu kulumwa, ebisa bimusimbye, ali mu kulumwa saawa yonna azaala. Mu kubeera nga azaala kitegeeza nti tulina okucelebratinga. Naffe tukuza birthday each and every time mu Aromatic Entertainment, tukuza birthdays. So bwe tuba nga ffe tusobola okwekuliza birthday, kitegeeza ne Mukama waffe Yesu Kristo naye tuba tulina okubeera nga tumukuliza birthday. Ennaku ezo nno baffe tugiyita festive season, buli omu abeera nga acelebratinga olunaku olwo okusinziira mu nzikiriza ye. Era bangi nnyo batwegattako okubeera nga tucelebratinga. Tucelebratinga mu ngeri ez'enjawulo. Bw'oyinza okucelebratinga n'ogamba nti nze kankole bwe nti, n'ogamba nti kankole bwe nti, waliwo avuga piki, waliwo adduka, waliwo alaba emizannyo, waliwo ayimba. So Aromatic Entertainment mu mbeera bw'etyo yagamba nti nno nedda ffe nga Aromatic Entertainment abawagizi baffe tulina okubeera nga tucelebratinga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri oba oli awo ey'enjawulo. Ekisookera ddala twagamba nti tujja kucelebratinga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'abawagizi baffe, because you guys have loved us so much. Naffe twagala okubaddiza, mutuwa naffe twagala kubaddiza. So Aromatic nesalawo negamba nti ennaku z'omwezi nga 25 Christmas eno egenda kuba nga celebratinga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'abo bannamasaka tugenda kubeera nammwe nga tucelebrating amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo wali ku Maria Flow. Woba ogenda muganda wange obeere nga olindiridde Aromatic Entertainment. Wanyumirwa pressure ya kunyumira okulaba ku TV, pressure ya kunyumirwa okulaba ku YouTube, kuba mulimu ababadde ebweru w'eggwanga nga bo tebasobola kumulaba ku Makula TV, nga tebasobola kumulaba wantu wonna, naye nga babadde batuwagirira okuviira ddala ku YouTube. Era twebaza amwe n'abatuwagira ku YouTube channel ez'enjawulo. YouTube channel nabagamba twasigaza kati 2, tuyina emanyiddwa nga Trust Films, ate tuyina ne YouTube channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. The YouTube channel eziriko eza Aromatic, era n'olwekyo mwenna abalaba pressure ku channel zaffe ezo, jangu kati omulabe live. Ogambe nti n'omuzannyi wange ono bulijjo mulaba ku YouTube, kati kamulabe live ku stage. I think you will get a chance from there still. You will get a chance okubeera ng'omubuuza kyonna gwe kyowulira kyoyagala okumubuuza omuzannyi wo, kubanga we are free. By the way, on that very day tubeera free n'abantu. We get time to talk one on one. Nombuuza kino
nenchikuddamu nomboza kino nenchikuddamu nomboza kyoyagala kyomboza nga nange wenkuddamu. So on that very day we get a chance of talking to you live, like one-on-one. So don't miss that chance. Just come at Maria Flow. Maria Flow oberenga ate olaba Aromatic Entertainment live on stage. Nomuzanyo gwabo kumanyidwanga pressure Aromatic Entertainment bwe tugenda kubanga tuzanya wali ku Maria Flow onakulegenda kwenda kuzomeza nga 25 26 tugambye nedda abantu bano amanyi most of the times zili ebisere bizadde ko tubadde bwe tumalanga shows tuzimalira Masaka nga tumalire eyo 25 tumalire 26 ne first olusi ne 31st. Naye ku luno twagambye nedda waliwo bafanizi bafa abatali mu Masaka, abatali within Masaka district, abatali mu Masaka. Netugamba katika tu expandingemu ko ku luno akalulu bwe twakanyudde bwe kati ne tukawanika waggulu ne kagwawo bwe kati ne kakyusa katusuddewa nga sina kugamba waje katusudde akalulu ka 26 gye tugenda okubeera aba ku Boxing Day gye tugenda okubeera njaga kwongera okukujukizaako nti no show eno ewagudde abanaffe aba Legit Recruitment Agency nga gwe oli eyo owulira oyagala olina muganda wo mbutufu ne Kampala ngo bigezezaako biganye ofu byenga bwe kisobola biganye. Legit Recruitment Agency ekugamba tino jangu ekutwale ebweru jangu ogende okole ku sente entono ennyo. Waliwo emirimu kati egiriwo katikati gyakajja mu Legit nga waliwo ba e-pickers, cleaners ne ba supermarket attendants. Yes, input eri $1,900,000 ye input gyotekamu. Omusaala ogenda kuba ofuna $1,150,000 buli mwezi. Legit Recruitment Agency ekireetedde gwe kubeera nga weeyagala. Alright, kakati ate nga tuwagidde bannaffe aba Morris Fashions abo bomba kugambye ebbanga lyonna nti ku Christmas festival eno ate baalese n'engatto z'ogenda okubeera nga gwe ojja n'ogula n'osuubula n'ogenda n'otwala ate naawe n'obeera nga ate oguza omuntu omulala. Then tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior ekugamba nti no jangu obeere ng'ogula bed cover. Tokkiriza maama Christmas eno kulya sekukulu ng'ali mu bed cover gye yaliramu sekukulu ewedde nga Mama Interior ayina bu bed covers obulungi ate obwalayisi. N'olwekyo jangu ku Mama Interior obeere nga ofuna ebirungi. Jangu Mama Interior akuweka bed cover, akuwa katimba k'ensiri, akola alina curtain rods. Gwe wenna ng'olina ekizimbe ng'obadde tolina kiteeka mu curtain, Mama Interior mu contactingeko agenda kubeera nga ate akukolako bulungi nnyo. Tulina aba Brand Pro Properties bonabo bali wali ezzana ate nga bakugamba balina ebizimbe ebyenjawulo worldwide. Bo tebalina mu Kampala okuba mu Uganda wokka wabula balina worldwide. Oba oyagala kizimbe mu Tanzania, mu Kenya, mu Dubai, balina branch e Dubai, balina branch e Kenya, Tanzania. So Brand Pro Properties bali awo zana wali offices abo wano mu Uganda ate nga balina n'ewenjawulo. So n'olwekyo Brand Pro Properties agendawo obeere nga weegulira ettaka kuviira ddala ku $2,000,000 paka bwe zoyagala oba $1,000,000 meka paka gwe sente zo zikusalako n'ogamba nze njagala lya zino. Brand Pro ali wali ezana wali office wali ekitebe ekikulu wano mu Uganda ate nga alina ne branches ez'enjawulo. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Nyongera okukujjukiza nti Morris akola surprises ez'enjawulo. Nze kennyini nkola surprises ez'enjawulo era namba ye eri wansi. Gwe genda mu namba eyo ngambe Morris njagala surprising mama, surprising taata, surprising kojja singa taata ani yenna mujja wange. Njagala mu surprising, njamu surprising. Ku Morris surprises. Alright. Kakati bwe tuddayo eri ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 26. Ennaku z'omwezi nga 26 oba gye tumanyi nnyo nga Boxing Day. Ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kubeera wali eri ku ewamanyiddwa nga ku ennaku z'omwezi nga 26 Aromatic Entertainment egenda kubeera wali ku Colin Hotel Mukono we tugenda okubeera Aromatic Entertainment we tugenda okubeera nga twerigiisiza. Yes mama. Alright. Nakuzomeza nga 26 tugenda kubeera wali ku Colin Hotel Mukono. So n'olwekyo abantu b'e Mukono mwenna mujje ku Colin Hotel we tugenda okubeera aba Aromatic Entertainment nga tukuzanyira era pressure. Ndi mu kukwata ebipande bino nkukwatako kimu ku kimu njagala kukulaga beauty eri mu kifo kino. Byonna nyinza obutabikwata n'embimalayo but I will be giving you one by one. So n'olwekyo naye bw'oba oyagaddeko ekifaananyi ekimu ku byo ku bino bye ngenda okulaga kyonna biri ku National Theatre. Tuli ku National Theatre wojja abatamanyi National Theatre bw'oba omanyi Parliament weri
Parliament ya Uganda, National Theatre eri opposite Parliament ya Uganda. Osobola okujja ne wefunirawo art piece ennungi. Kati ngeno ogiraba ekifaananyi kino bw'okitimba mu nnyumba yo, n'okitimba mu kisenge kyo, n'okitimba mu ddiiro lyo, n'oba ng'olina wonna w'okitadde, ennyumba erabika bulungi. Mwe abalina hotels ez'enjawulo, mwe abalina hotel, abalina hotel, abalina restaurants, gwayagala ennyumba ye erabike bulungi, art piece weeziri zonna, jangu wano ku National Theatre obeere nga weefunirawo art piece ennungi egenda okubeera ng'ate enyumisa eddiiro yo. Bw'osobola n'okujja n'otugamba nedda nze mu nsiigire kino nga tetukuguzizza ku bino, wabula gwe n'ojja n'ogamba nedda nze njagala mu nsiigire ekyange kino oba musiige nze, naawe tusobola okusiiga jja ku National Theatre. Anyway, Aromatic Entertainment nga nkugambye tino ku Boxing Day tugenda kubeera wali ku Colin Hotel e Mukono, ate bwe tuvaawo tugenda kweyongerayo ennaku z'omwezi nga lumu. Kati nkugambye Christmas tuli Masaka ku Maria Flow, then bwe tuve e Masaka tuvuge tugende e Mukono Colin Hotel. Bwe tuva Mukono Colin Hotel ate tuvuge tuddeyo e Masaka ku Nana Hotel, bannamasaka aweerukaya Nana Hotel. Gwe n'atamanyi Nana Hotel weri, olaba bw'oba wakava mu Lwera bwoti n'oyingira Lukaya awo batunda obunyamanyama awo, michomo, biki, mbuzi, nte, nyama y'ente, bino bwe bitunda awo ebyokulya byonna. So bw'ovaawo bw'obayisa abo mu nyama, Nana Hotel eri awo kumpi nnyo mu Lukaya. Ne bw'otuuka awo n'obabuza Nana eri awo kumpi. So tuddeyo e Lukaya tukole, then bwe tuva e Lukaya ng'ennaku nga lumu, by the way, ku Nana wenyewe we tugenda okukubira fireworks kuba we tugenda okuyingirira omwaka 31st. Made a mistake. 31st tugenda kubeera ku Nana Hotel we tugenda okukubira fireworks. Era luli we twazikubira naye bannamasaka, let me take this opportunity to thank you guys. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment all the years. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okutuwagira. Guys, it is not very possible, it is not easy okubeera nga mutuwagidde ebbanga lyonna. Waliwo gwe nalabye ng'ali Lukunjiri ng'agamba Lukunjiri muleetayo ddi ku show mu Aromatic. Naye abantu b'e Lukunjiri njagala okutegeeza nti sijjukira mwaka but twaliyo keeyo era ne tukola show era yali successful. Twali ku Ajip Motel abali embalala eyo, ndowooza mbalala we wamu ne Lukunjiri si ekyo. Ndowooza we Lukunjiri osobola okujja embalala n'olaba Aromatic n'oddayo Lukunjiri, si bwe kiri? Temweriranye I know muli kumpi mwenna muli eyo. Twali ku Ajip Motel we twakolera show yaffe ab'embalala nebeera very successful. Kakati waliwo message era zendaba mu inbox yange nga baŋŋamba ab'e Kabaale, ab'e Soroti, abawa guys tubalowoozaako. Then waliwo ab'e Luweero abaŋŋambye Morrison Luweero temujjangayo. Luweero twajja era show twagikolera ku Nimrod Hotel we twakolera show eyo. Mujjukire bulungi ab'e Luweero twajja, mpozi nga mwagala tukomewo naye era tujja kudda insha Allah. Mukama Katonda bwana batuyambye nga weetuli nga nammwe weemuli tujja kudda tubakolere show endala. Then bwe tunamala okuba fireworks nga 31 ku Nana Hotel e Lukaya, kati ate tuvuge tujje Emitiyana tukomewo Emitiyana twaliwo omulundi guli ku first still, but you guys ne mutusupportinga nnyo tubeebaza, mwebali nnyo, mwebalire ddala. So ne ku mulundi guno tugambye nedda omwaka luli twagutandika n'ab'Emitiyana ne guba mulungi. 2025 twamutandika n'ab'Emitiyana, kati lwaki tetuddayo nera ne tuddamu ne tumutandika n'ab'Emitiyana? So namwe ab'Emitiyana weetuli ng'ennaku z'omwezi lumu tutandika nammwe omwaka 2026. So n'olwekyo beera nga programu ezo ndowooza zitadde mu mutwe. Nzikugambye bulungi, nkugambye nti 25 tugenda kubeera ku Maria Flow e Masaka, 26 tuli ku Mukono ku Colin Hotel e Mukono, then 31 tuli ku Nana Hotel e Lukaya, then nga lumu tuli ku tuli Mityana
ku garden erinnya la garden ndyerabidde naye nga ngenda kuliba tagingira mwawo nenga. Thank you so much guys for supporting me. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Then nyongera okubajjukiza nti bannange nazzemu nenfuna amasimu ag'abantu nga baŋŋamba nti Morris banzibye emitwalo 3 baŋŋambye bagenda kunnyingiza Aromatic. Naye ekyamazima bantu bange nziramu otwala omukisa guno okubagamba Aromatic Entertainment teyingiza muntu yenna nga sente oziweereza ku ssimu. Guno omwaka 2025 Aromatic Entertainment yaggalawo okubeera ng'eyingiza abantu. Okitegeera 2025 twaggalawo ne 2026 tetugenda kuyingiza muntu yenna mu Aromatic. Nkiddamu ne 2026 tetugenda kuyingiza muntu yenna mu Aromatic. Kati gwagamba nti nno bakubyeko sente zo nga bakugambye nti bagenda kuyingiza mu Aromatic. Ate nga tusiiba tubagamba wano bane nsiiba mbagamba wano temuwaayo sente zammwe ku muntu yenna akugamba mbu ngenda kuyingiza Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment weeyingiriza awantu waba wamu wokka. Tukola auditions buli January ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 ku St Henry's Gardens wali ku Salama Road. Bw'oba toyisemu eyo process kuyingira Aromatic Entertainment nga tebakuyisemu auditions, tobaako na muntu yenna akubuzaabuza mbu agenda kuyingiza Aromatic. Nkiddemu Aromatic eyingiza abazannyi just one way kukola auditions. Ate Aromatic tekuggyako sente nga tonnayitamu nga tomannakola auditions. Ate Aromatic tulina offices ziri ku St Henry's. Tokkirizibwa muntu yenna kumuwa sente ng'akugambye mbu agenda kuyingiza mu Aromatic nga toziwadde manager. Bane muntegedde bulungi. Nkoye message ezijje ewange nga zikaaba Morris banzibye. Bannange mbegayiridde temuddamu kuwaayo sente. Ebyo bye bigambo byange. Mbagaliza festive season ennungi. Anyongera okubebaza mwe mwenna abaze ku Morris Fashions ne mungulako engatto bana imwe bali nyomwe balire ddala. Nyongerera okubajjukiza nti engatto ezisoma ezigenda okudda ku ssomero nga mmaze obbaguza zino eza Christmas ezidda ku ssomero nzirina. So n'olwekyo bw'oba wamala okungulako akagato ka Christmas jangu onguleko ate akagato akalala. Another beautiful art piece. Wow. Eno mpologoma ndowooza yali mu ddirisa ng'eringiza. Ogirawo yali mu ddirisa ng'eringiza. Wow. This is beautiful. Guys, kati kino art piece eno n'ogiteeka mu nnyumba yo n'ogiteeka ku mulyango oba mu ddiiro ly'oli nga yakagulawo bw'ati olujja ayingira n'agiraba art piece eno. See the beauty. Wow, this is so nice. This is very nice. Bannayuganda beeyongedde okuyiiya. Bannayuganda bali so creative. Bali very creative. So kiki tulina okukola okubeera waliwo ogulya omulamu ogwalingawo edda simanyi oba gukyaliwo naye bayogeranga nnyo naddala ababeeranga ku radio by then ffe tetwali tetunayingira mawulire and oba entertainment industry. Bagambanga bubu twawuliranga nnyo bubu nga kiggwayo nti buy Uganda build Uganda. So kitegeeza ki nti bw'olaba munnayuganda kuba kati bino ebintu abikola na ssente ono ati yenna ono amukola na ssente ateekayo obudde material ono yenna. So kitegeeza nti nno bambi ateekamu n'akola ekintu ekirungi kati gwe bw'ojja n'okimugulako n'okitwala oba omuwagidde n'enkyakola ekirala ne luli akola ekirala. Munansonyiwa nvuddeko ku mulamwa katono mulamwa gwa Aromatic Entertainment ne ŋŋendako mu art. Omanyi nze nabagamba nja kuwagira munnayuganda oba nja kupromotinga nnyo munnayuganda kasitoba ng'okola kirungi. Ku channel yange eno ndowooza ebintu ebisinga bimulaba byendeetako biba birungi and I appreciate you guys. Buli lwe nkireeta ne mugamba nti nno Morris kino yakireese, you support them. So nsaba ne bano mubawagire. Gw'atasobodde kukuba ku nnamba ya simu osobola okujja National Theatre nabagambye gw'atamanyi weeri. By the way, bino ebintu bibabuzaabuza nnyo.
ne mu art industry mpuliramu ababuzaabuzibwa biri bisatu oba bina. Tulina Bat Valley Theatre. Bat Valley Theatre yeri eri wansi ku Bombo Road. Bat Valley Theatre. Royal Theatre. Royal Theatre yeyo omugenzi Katolu Bwama. Ye eri wali wansi ku Martin Road. Eri wansi Namirembe. Kati National Theatre iwe wali zino art piece. Ye neri wano ku Parliament. Bw'ogamba wa boda nti ntwalako ku National Theatre nga tamanyiiwo, bwe mugambe ntwala ku Parliament. Of course bw'otuuka ku Parliament ya Uganda, National Theatre eri opposite. So muje just come and support these guys. These art pieces are very nice. Naye nga omukulu mukama wange Sir Ahmed Rwowa yayongedde okuntuma n'agamba nti no show izo zonna ngaawe tuziranze muje mutuwagire era abeebaza mwe bali nnyo bali ddala. Pressure mulabira ddala bulungi kijja kuggwa. The second edition ali very good. Decision naye mulabira ddala bulungi. So we appreciate you guys. Omukyala Nampija Florence abatumiddeko aga nti no mwebale nnyo naye mwebale nnyo mwirabira ddala okubeera nga mulaba ebina Uganda byaffe. By the way, you guys ebibiina bingi ebizannya movies mu Uganda bingi nnyo, but you guys have chosen to come and support Aromatic Entertainment. Yeffe baani be muze ne muwagira. Yakutumirako bakyali baffe abali Saudi Arabia, abali Jordan, abali Qatar, abali Dubai. Mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga ate mulaba films za Aromatic Entertainment ne channel eno yitwa Maurice Jordan's K Media. I started it you guys to give you the best because I wanted to communicate with you. Nti kyotasobodde kubeera nga communicating eri ku channel zaffe za Aromatic Entertainment osobola communicatinga nange message eyo neetuuka bulungi ewa mukama waffe ate nenjija ewa mukama waffe nenjikomyawo mu mmwe mwebali nnyo mwebali ddala. Then mu Arab countries mwena mbamaliriza okubatumirako. Then njagala kutumirako bannaffe abali mu diaspora, that is America, Canada, London, Sweden, Norway. Batumiddeko nnyo mwena mwebali nnyo mwebali ddala. Abampagira ku Maurice Fashions, guys, I appreciate. Thank you so much. Tugenda mu festive season, manya abasama mugenda kukomawo wano e Kampala. Naye abasama bakomawo e Kampala kyenjagala obbalabulamu kiri kimu kyokka. Kyenjagala obbalabula kiri kimu. Bw'otuuka e Kampala mpuliriza bulungi. Bw'omusama oba oli muwala oba oli mulenzi oba oli musajja oba oli mukazi, bw'otuuka e Kampala bw'oti bwoppa. Ngamba gwe omusama bw'otuuka e Kampala bw'oti bwoppa. Mbalabule oba mbaleke. Anyway, Maurice Jordan's Kaweza straight out Aromatic Entertainment. Abantu bawane Kampala bane abantu be Uganda abalaba channel zaffe abalaba channel ya Maurice Jordan's Media mwebale nnyo mwebali ddala nga gwetwaliza obudde notekako ka data ko nolaba video nojimalayo. Thank you so much. Thank you so much. Then namwe abali mu diaspora agula sima abamukosa wifi abamugula data. Thank you so much. Abali mu Arab countries fari zaba baba mwe connectinga ku warufari na namwe ne mulaba. Thank you so much. I appreciate you guys. Mwe bali ddala. Thank you so much. Okujjako nga muina kyemujja okumbuuza, so kyesogeddeko for now. I think nja kyogerako enkya oba any other day. Nsigadde Maurice Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. I love you so much guys. Have a blessed night. Bye bye.